Lwaki gavumenti efaayo nnyo ku mufu? Ssegirinnya yaziikiddwa ku Sande, naye munnange webukeeredde ku lunaku lwa Mande era webuzibidde nga ebyogeddwa bingi nnyo ku biki ebyabaddewo ne ku mivuyo egyabaddeyo. Naye nga bwe kiri nti munnange omutimbagano guno gwajja, kiba kitegeeza nti abantu bye boogera bisobola bulungi nnyo okulambika, okubuulira oba okulaga ddala biki ebyabadde mu butuufu bwabyo era ani yabadde omukyamu ani yabadde omutuufu. Waliwo agezaako okwerongoosa nga ekifaananyi kyalaga mu bantu kirala ate nga munda oba byada pulaninga eri emabega wa kateni nabyo birala nnyo. Ebyo byonna ogenda kuba obifuna mu butambi bwe ngenda okubeera nga nkuzannyira. Kakati gwe munnange omulimu gwo kutuula na kuwuliriza na kusengejja. Kyetwalabye e Masaka kitulengeza akadde akakazigizigi era akazigizigi mu maaso eyo naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Akazigizigi weekali tekali mu kibiina kya NUP, akazigizigi kali mu Uganda. Gwe nkubuuzaako olowooza abe NUP be bafa? Walabako ku taata wa Kirumire yali owa poliisi. But nga kyetwalabye e Masaka kitulaga nti wetugenda mu maaso eyo twandiraba okwetematema mu bakulembeze mu NUP nga kweyongera. You have a deputy president w'ekibiina who cannot see eye to eye ne president we ne ba foot soldier ne mukufa Honorable Mathias Mpuuga nga bwe twamulabye. Kati gwe kankubuuze, that does not predict do you think something good in future? Katonda asobola okutunuulira ne sitaani eye to eye? Katonda ne sitaani ne batunuulira eye to eye. Kati gwe osobola okubeera nti olaba Katonda tatunula ne sitaani eye to eye ensi eggwawo? Osobola okunenya Katonda nti why don't you look into Satan's eye? Why is your focus on NUP? Yet NUP is not in power. Why is it that your major focus everywhere NUP? When NUP ne bwokolwa bagamba abe NUP bakolodde. Okimanyi ekyo? Kati ne waliwo ne kamera zitunula emmere mu mmere y'abe NUP. Abe NUP leero baalidde ennyama, leero baalidde katogo. Why can't you focus kwenaalemu eri in charge of your country? Gwe n'ogenda mu ddwaliro teri ddagala, amakubo gonna gaafa, abasajja beewoze. Bino bye muwulira nti simanyi tukubya abantu mpala omukisa to make it mwami Fred kamba abantu clarity. Ngenze Manju nensanga maama wa Sseggirinya ne Kasagga eyita muganda wa Sseggirinya. Tugenze okunoonyereza nga abayita Sseggirinya bamuyita kojja oba abayita Sseggirinya kojja, something like that. Wese muganda we yes Kasagga janjale Sseggirinya ne mwami Robert bantu bangi batya abantu bangi bajanjale Sseggirinya. Nsanze ali ku ssimu nga n'essimu eri mulawuti tugendagenda fena nga n'essimu eri mulawuti ngayogera ne munaye ne sipiika Anita Amongo ngali mugamba ngali mugeza kugamba abaana already abaana maze okubakukusa oba maze okutuuka eri wansi ku kisaawe. You can imagine we Kasagga abadde ajjanjaba Sseggirinya. Lwaki oba ssente zikumalamu okwata otya abaana ba munno kusaawo esembayo n'obaddusawo? Ngeri ebyo bikolebwa ne bakyali ba Sseggirinya abamu. Nja kwogera erinnya limu lya Kasagga nzi abagambalike essaawa mujja muvaayo waliwo essaawa wegenda ovaayo mujja mmanya ogezaako okunfuna okutta abaana nti abaana bombaddeewo. Kati just kyenjagala yogera ne maama akkirize tusobole okuba nga naye tumuleeteyo wansi. Then kati abasirikale boolwedde nowaggulu gye bali batongereko ne maani pawa. Gwe Kasagga wafuuka ese ebadde ki? Tugamba bojjanja bazoosiriwala. Kiki banange yakola ssente atwale
Damu statement chichi. Damu statement chichi. Bali kubintu bya Segerenya ambira tadina kadi. Ani ana kadi ya Rejasi. Ani ana chapate godi. Ani ibyo balimu. Ibyo balimu. Ibyo babaddamu. Okubulira amazima. Ile mama okute simulize ne mugamba mama tibakuwabya. President atuusa alina mukujja wano. Ile ngamba kasagale kakuwabya mama. Mwabadde tambudenga waliwo mukungamba bwe kasagga nga ne mama Segerenya walina nandi wedi. Umesali denga bakutanga bali ku simu. Sawa lero nina video. Nga mama wa Segerenya ne mukazi wa Segerenya ne muganda wa Segerenya basatu babawe ebisawo bya ssente. Okimanyi? Okuvewa. Yonna gye babadde ye nonjirina wano. Mama Segerenya bamwadde milioni meka nga Segerenya mulamu oba Allah yasinga okumanya naye banyini aba NRM ate bazikoze eki be bazitadde video kuba webuza ani yaliyo wabaddewo minister Kabanda omumanyi wabaddewo nakasajja kalakagadde galumini kabaga mama enomu zino bbiri ne zino bbiri emu ze milioni 5 tetali tuvaawo n'ogamba nga kitegeeza olwedde bali mu kugula mutabani waabwe kati kino njirina wano nja gikulaga anku ate bangi bagenda giraba kitegeeza ne Segerenya ne nnyina asobola okuba yamutunda fere kati ngafe National Unity Platform tukakasa tutya nti bino mama byabadde ayogera byabadde tebiri ku mudumu gwa mundu oba nga tebiri ku about money kubanga nza n'okuba ng'olwedde tuli mu kwogera ng'olwedde baamulisiza ddaki sente kwa principal yagambe babugabaga baamusubiza milioni ameka omulambo gwambuka eri kati gwe mpuuga lwaki otuka ku time ewamba n'abaana kale kkiriza ogambe kali eriyo wali omulambo abaana mbaleke bagende bazike ku kitaawe nene gwe n'abaana bennyini obalemedde gwe kati wali webuze wabadde oliwo ng'okulangane ye Mpuuga yakwata akazanado yakawono okitegeera kale abaana bate bagende okoze ebirungi byennyini era obyogenda byonoona lwa nsonga abaana bano balaze ekifaananyi ekirala abaana baleke bakkirire eri kubanga eri gye wagenda oziikibwa kitaabwe kale tosomugwa biganya ne kati bano abaana bo baleke tebalina lwaki gavumenti efaayo nnyo ku mufu ne kumulamu yafaayo state burial kumulamu teyafaayo kisinzirani oliani nada mu ggwanga oli ki nakugamba nze mu ggwanga Uganda oli yali mu bakoma ndimu I like achiki listen my brother genda maaso mu ggwanga Uganda mu I like ze ggwanga Uganda ndi number 17 muzayi mirundi bwe yafaayo mulaba walabako President Museveni nga ya taking action muzayi mirundi bwe yafa Office of the President Faruka Kirunda omuwandiisi wa President w'ekyama ya taking action mu buli kintu ate nga naye alagira bulagizi kuba ayina abayambi Office of the President ono mbaka wa Parliament ongambe bafa kumulamu Parliament bayogede bakwata milioni 9 musime ku bantu obulwadde bwa Segerenya bwava milioni 9 plus bwava wakutuuka ku serio obulwadde bwa Segerenya omanya Segerenya banga namazana obulwadde bwava okutuuka ku serio omanyi Segerenya banga namazana obulwadde walaba mulega soloti listen omanyi Segerenya banga namazana obulwadde bwasajjuka ddi okusajjuka teki okutuuka kwe obulwadde bwa Segerenya obumanyi bwasajjuka ddi obulwadde bwa Segerenya obumanyi twaganya okwogera ku mbeera ya bulwadde bwe omusajja yamirira ne ku TV y'eggwanga naffe ne tubiraga wano ng'ebigere bivunda abagaba ne munsibye kubuuza obulwadde obwa Segerenya obumanyi kati obusungu abantu bwe balina butuusa ekiseera bubimbe naddala biseera ng'ebyo oyagala kuŋŋamba nti omuntu bw'aba azizza omusango nga mulwadde tasibwa ati musango oba tawawaabirwa tudde ku rule of law nti omuntu waba ng'akoze ekintu tawawaabirwa amateeka njagala bino mubijjemu kabampande kati kankuwulire lwakuba abantu bantu basaba kuvaayo kwogera batuuka ne ku level emma omuntu bail lwakuba bano abantu basaba kuvaayo kwogera ne Alan Sewanya namanyi bulungi nnyo obulwadde bwa Segerenya aho benyini basabwe bamanyi obulwadde bwa Segerenya nze ndi mukwano gw'abakazi ba Segerenya tetwagala nnyo okumanya bulwadde bwe kubanga twesanga ng'ekigo era situbwogera tubuleke tetubwogera olw'ekitiibwa ky'omugenzi kati gwoddaawo n'ogamba nti no Segerenya olinga agamba oyagala faana bana bawumba tuutu abagamba nti Segerenya bamuwa obutwa bameka abasibiddwa mu makomera nga tebaba butwa abameka abasibiddwa Kyagwanje bamusiba omwali obutujju omwali okutta abantu olwalira atuuse kufa gavumenti nabakuleta abantu byeyali nabo abamutuma mulekeraawo okulowooza bannayuganda ebiviirako abantu okunyiiga okunyiiga kutya era kati nga gwe president
kanso kwebaza Alien Skin. Yes, for the first time omusajja oni abadde mugezi. Full figure. Baade bamuwadde ddiru mukula. Omulenzi oyo atwala eggaali ye mu kuziika e Masaka. Era full figure ka video kemalabe ne Alien Skin. Wabaddewo obutakkanya wakati wa full figure ne Alien Skin. Alien Skin n'agamba ogenda kussa abaana. For the first time Alien Skin alabenga abaana bali mu danger. N'agamba sinza kikola. Era Jennifer Noza yakutte tunalizayo wa mukula. Nga biganye. Alien Skin yali bamuteeseteese. Era walabere ne full figure agambe muno Alien Skin agenda kujjayo. Batizirize Alien Skin atwala abavubuka b'obugatto mu kuziika Ssegirinya bakuba abantu ge bakikola mu lubiri. Bawamba omulambo Mpuuga aguziike mbitiibwa nziramu. Alien Skin's mission was kutwala abavubuka bakuba abantu badduke mu kuziika omulambo ba Mpuuga bagweddize bawamba emikolo gy'okuziika Mpuuga afune obuganza awo. But guess what? No musiru sometimes asobola okugezibwa mu ssaawa esembayo. Alien Skin yageziwadde mu ssaawa esembayo wadde si mugezi tabanko mugezi. Niye kase n'ategeera. Bw'olabye konvoyi yawerekedde Ssegirinya oluserebende lw'emmotoka n'abavubuka abadde bambadde ovuleezo. Museveni wakuwa ssente mekandi mugende mukuba abantu engatto weebeereramu. Alien Skin yatunuulidde abavubuka ababadde bagenda n'oluserebende mu vidiyo badde bamutuma nti genda okuba abantu engatto genda okuba abakungubaza engatto. N'agamba zino sijja kuzirya. Omuntu akyasinze okubeera omukambwe ku dduniya lallahu hawla ya Moses. Olaba twaziika nga buziisi ku byalo by'abantu ne mulyayo omuyembe ne mugunoga n'owulira emiggo. Nga bayinza okukuseesa emiggo. Okunoonya mu mapakinze emmotoka gamenda mu bunami wabo. Alien Skin yatunudde n'agamba wano gye bantumye okugenda okukola obuvuyo. Abavubuka ba NUP badde bakubezi ovulo bakubye engatto nga bali be bangatto. Nga bagambwe bazibu bafiiriddwako omuleedi waabwe bazze kumuziika. Alien Skin ndiru n'agigaana. Naye Alien for once sikuapplaudingangako nze. Sikuwaanangako. Naye for once rasita eyo diri webale gigaana. Lwaki webale gigaana? Wali tosobola kudda ng'oli mulamu. Nze manyi obusungu bw'abaana ba NUP ng'obakyankalanyizza. Wabule tusobola kuzi. Afande mudogo omutekemu abavubuka ba ovulo. Wabadde ojja kula kye bayita omuggo ogulina license. Tewali bondi akabere Mayweather ayinza kugwa mu kye bayita mob justice. Nkiddamu kabe Tyson nga skillful. Amanyi g'abantu kye bayita mob justice nze nkutte muggo nze nkutte kinu nze mbuukuli nze nkutte luku. Abo gaveko ligamanyi muntu. Era abavubuka abo bonna bagezi nategedde nti abavubuka abo nali manyi ku palaso basinga okwagalira obulamu. Okugesebwa kuno kwandaze nti abavubuka bafango ne baagala obulamu bamanyi bati. Ejo wale baba sirise mukole ekyo mu Mpuuga wamba omulambo mwebale nnyo butagenda mwebalire ddala. Omuzadde yenna teri muzadde yenna ayagala kuziika mwana we. Nga Kasabwa alaba video yange eno wandyagadde omwana wa kuziiki. Teri muntu aleeta mwana mu nsi n'oyagala omwana mu muziiki. Ekyo kintu kiruma nnyo era kirumira ddala era kiruma omwana wo okubeera mu ddiiro ng'oli awo otudde next ku mwana wo oba ali mu ssanda oba ali mu mbugo. Kiruma kwandyagadde omwana oyo agalamidde awo abeere nga yakuziika. Kati essaawa y'omuzadde yenna awo ng'alaba omwana we mu ddiiro yessaawa entuufu omuntu yenna nziramu eyo yessaawa entuufu omuntu yenna wayinza okukozesa olukwesikwesi okubanga amanipulating w'omufiiri oyo. Kuba essaawa eyo omuzadde obwongo bwa tebukola. Essaawa eyo omuzadde abeera agriefinga. Ng'oggyewo okwagala okukuba kampeyini wano obadde oyogerera ku ki? Omuntu gwe wagenza okuziika aliwa? Olabe butali bugunjufu bwe tubagamba. Mwekweka mu makooti abantu balowooze nti muli bagunjufu naye nga temuli. Oyogerera ku ki? Oli kulumba eki? Obadde ogenze kuba kampeyini ya byabufuzi oba obadde ogenze kuziika? Ekirala, omuntu alwanira atya kyayina? Kuba gw'ogamba mu statement zo nti abalwanira omulambo. Gwe olwanira omulambo. Kuba ositudde ab'amagye, ositudde abapoliisi, ositudde abayaaye, bajje omugenzi mu nnyumba mwe bamuzaala bamutwale mu kisaawe omulambo gufuuyibwe empewo. Kozesa nnyo amagezi. Okitegedde. Bino si byakwogera na kwetona maganzi n'oyogera ebyo ebintu oluganda lwammwe simanyi okutyoboola ebitategerekeka. Omuntu ali abeera straight. Okitegedde ekintu ekyo? Tolina muntu gw'obadde oli mu kuziika obadde mu zikampeyini. Omugenzi ali walala naawe oli walala ate olemezaamu.
oyagadde okukola effujjo likulemye ate weekwasa mbu bali abakozi b'effujjo. Toli leader of opposition nti obadde omuntu gwe mulimu kutegekera embaga y'esembayo wa Nuupu wava mu Nuupu oli wa DA. Toli leader of opposition nti badde bakulesi okutambuza ku muntu akuvunaanyizibwako obadde okolanga ani awo. Stupidity of the highest order. Gwe tutulakawo n'okozesako ko ku mutwe ngenza okulaba abantu abajega bakyalimu eri politics owedda Ampuuga akoze speech nnungi bogus you obwongo mubukozesaako ddi tukyali enensi tukyali kuzi speech enensi tukyali kuzi speech Mbugundi akoze speech nnungi tuli ku mazima oba agakugamba akuvuma oba akuboggolera tuli ku mazima tetuli ku bya speech tubulya bya kisiruwani wabba sente z'omuwa omusolo ate oli mu kwerungiya oli kibbi